Nakusanga mkwano Shadia. Tulabe buli tadde. Timadunumire yo buli tadde. Nakonka manyo. Tinatolanda ne tata wa Kyentebe. Nate ndo tulaba nda tata wa Kyamanyi. Ne kitanditawo twetoja. Ne kidamba tuchote wata. Ne kindi n'obuzibu ndatyewata. Ne kimudamba tanchote njire. Namudamba jandu tulyendede. Ani yakayimba. Tutira naye. Ngendo kulaba nga mbami amanyi. Nanga ne tata wa Kyentebe. Ne kitanditawo twetoja. Akayimba kamanyi. Tabi kitandadala buli botanyotanywa tawo. Aya basi. Nera lage Shadia ngo tuwadde ku moment ennungi. Ndoza mwami wange ye mumuseseza paka kuwulira bulungi. Mwami wo. Endo yodera ayo walonda ekyafu manyado. Oyo na kukitegera ati mwami wange. Walonda. Eyo wedda akugamba nti mchala wajja. Nenkugamba muleke. Yachuba. Ali mukwechuba. Tuto mulabi tuwuli. Male nkomewo oba nsoke malirize gwe tuto mulindi jeto. Tuna era badala na berindi jato. Nde. Eno labu enyuma. Nze sina musajja. Shadi. Wali olabyeko kuwange. Kwakisina. Nsomera nsoko wadiba ojja tufuna mwana wadiba. Yadiba Julia shali mutu. Nadiba. Ani clash. Ani. On. Oli wumayo. Bwabomba. Ate hu. Enda we yadali javade tukina. Era nange nyange sigenda ku moto ala. Mulungi ye. Dagala mukwatako ku kirevu. Niba nayimba muchwaja ate nota muchwaja ntubire wani mpinda nje chama. Omuswaza kuba mu kumpingo omuswaziza. Tuyogera nnyo. Wakitatwata tayeta mutwata totukire. Omalo. Aba akola. Wamma aba atola kituufu ekyo kyewali yodedde. Tayagala mukola. Aba. Ekyo kyewali yodedde. Ayagala mukwata ku kirevu. Aniwa. Aganya mukwata ku kirevu. Aba akola. Wamma Nacho fayo jja kukkiriza nga muli waka. Ama kyewali yodedde. Naye era dunaba muticha. Kitone nnyo dunaba muticha. Takkiriza. Ajja kukkiriza. Aba mumanyi. Waliwo ali watwatanya. Otalina kirevu Sebwato Julius. Tomwagala. Onakumala. Otatacha. Tamono. Walai modera bintu byemwe tatacha modera yodera bintu wano. Ya tatacha yodera lumbe juni potato. Umala mbwa kwagala nnyo. Yakuzaako omulala. Ani nono mwana yodera byomanyi chebo. Tomala dodera bintu ono mumanyi. Wa police. Wa police? Monti kijja. Lwaki mutiisa Shadia? Monti kijja. Ate ono mami omumanyi. Ono mumanyi madam. Yani? Madamu Nsubuda. Madamu Nabachumba. Madamu Nabachumba. Ulijjo lyawo. Nana yidde atatu bajaja balero chenene. Ikwatibwa kimanyi. Kyekitiibwa ky'amata kyebo n'omukyala tantubuulire. Abasajja balero nchenene gitwatibwa gimanyi atagimanyi gidduta. Tati botamutwata bulungi adduta. Kituufu. Kati mubuuze yava ku kyokkuba akayimba. Ekkonko tukyo tuba akayimba tu. Akayimba ako. Anja. Akayimba ako. Omanyi abaami baagala obbakwata obulungi. Ekyo Shadia naawe kimanyi ndowooza. Abaami balina kukwatibwanga babebi. Ekyo kyo bakyagala nabo. Kakati abakyala bayisa bubi abaami. Ekyo kituufu. Abakyala batulugunya nnyo by the way abakyala. Abalina abasajja beebereremu. Omuntu oyinza otuva erindo oyambadde n'omwami najja n'atuleetera ebintu n'otamutittula. Okitegeera ekintu ekyo. Okitegeera naye nga waliwo baaleka eri. Nga n'ekyatuleetera. Nga yeefunira ow'ebbali nga kituluma. Agenda okusiima ebintu. Wulira.
Nje ntunulira abasajja be pantambuye tafumba namujja we. Ogambona ina mujja. Oyina mujja. Simanyi. Walala. Simanyi Shadia. Tayina mujja we. Ya mwangalanga ye. Banga manyi kwata abasajja obulungi. Jukira abasajja balero nsenye. Tamuletewo. Katuletewo. Simanyi olabye nga anandekawo. Era. Oli mulungi tasobola tuleetawo. Wa Shadia obulungi tebabulya naawe. Ate tudabye toti babulya. Mudira biki? Kiri wano. Omusajja alina mpisa katono mukyala alina empisa. Alina mpisa? Oyanirija abadde nyinda bajje? Shadia sikwaniriza? Onjanirija. Bannanga balasibaniriza? Banirija tata oli mukyala oli mukyala ojja tufumba. Okitegedde shekiri kyembadde nkugamba. Tolubobeje. Toke ndubobereza ddala. Ndi yakina njitedeta nenjibobeja n'atadda. Ajja jirya ne bwe linaaba eddolu ajja jirya. Tudda mu biseera bya Man U ne Arsenal bitaddwa. Lawrence, kusita yange eya white mu nsawo. Olekera olukagira kwati. Ate n'agibobeza natadda. Kikyaba kikyamu. Nange nno nkwagadde. Nawe okimanyi Shadia, ningange yakulabako edda mu nsi ey'omwoyo. Laira! Era bwe nkulabi, n'ennyongero kitegeera nti abantu tuba twakomawo bukumi. Naye Shadia twalabaganako dda. Laira! Nabadde tikimanyanda! Ate okuva lwe nakulaba, nenkwagala. Nawe wamulaba tewamwagala wamma? Namwagala. Shadia, ojjukira omuntu eyaweereza ssente ng'agulira ebintu ku mutembeeyi ku live. N'ogamba njagala kino bakuwe, njagala kino bakuwe. Tuwatiye bannande. Wali olonda nga nsanyuse, nakulabako omulundi ogusooka ku live eyo. Nga buli kyolonda ngamba Shadia. Walayi webidana siriddayo mwadala. Wangi? Siriddayo mwadala. Wabulangi. Ndofira najerabirayo. Wajerabirayo. Walayi webidana siriddayo mwadala. Walayi nenja mwadala yo dwe mulungi odutemba. Kyengamba. Omukyalo oyo waba yakuweereza ku bintu. Lwaki tomusomerayo ku dduwa emiyizo mama ogenda jimpa. Tate sweta togiraba. Lawrence, jaketi kyekubize. Mpulira empewo. Mama neyanzize dwa gye nsinga okwagala mukwano. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yatana abudu wa yatana sitai. Wisu duri nasi. Wisu duri nasi. Yatana abudu wa. Amina. Shadia neyanziza. Shadia mbadde nsaba kumbuulira mu Luganda n'oginnyonnyolako mu Luganda kyetegeeza edduwa eyo. Etegeeza kyoba omusajja ebiki afune biki afune birungi anti yogera afune birungi. Amina. Adende ne mata denda yevuda. Amina. Ndito natamanchuta. Ekishi? Amina. Shadia okwevuga nevuga nemeka nagenda namata wadenda kati nsabira edduwa endala. Njolabe ensanira naye nga n'omwami wange mugattako. Banaye. Yabagala na. Nana ndamo eri yadala. Munnange. Kiri yudando kyema nyabo. Tawedde mudda. Oyo ndi mukyala mulungi. Wabera kusimba Shadia. Naye Shadia nsanyusa okkulaba. Shadia oli w'amaanyi. Abantu bannaba kutegeera naye olina okulinnya ku nnyonyi Shadia. Nango onsabidde ogenda kulinnya ennyonyi efuuka akagaali Shadia. Ate nga togenze kukola. Ate nno wangambye ng'ogenda. Ogenze kuna na ssente. Wangambye ogenda mu nsi ki? Wangambye ogenda. Oba mu nsi ki bannande. Wangambye balandani. Shadia kiki kyoyagala kukolereyo ku mutima gwo kyowulira kyoyagala nga bwe nnakikolera ojja kuwulira ng'osanyuka nga tonneerabidde. Kiki kyoyagala kukolereyo nga bwe nnakikolera ojja kubeera oyagala simu ngenda gigulira. Ate simu olina. Ate eri taabu. Oyagala taabu taabu nyina. Kati oyagala simu. Oyagala simu etya. Ate n'eri egenda mu layini egenda. N'eri egenda mu layini. Bakubira yogera ekirazo. Ate okusoma akuvudde. Muleka ayogera ekyawulira wano nga bwe nnakikolera ogenda kuwulira osanuse kye njagala okukolera nga mpulire ng'osanuse kuba nkwagala nnyo. Nante bwentyo. Kirowoozeeko nedda njagala ekiva wano ku mutima omanye ekiva wano ku mutima. Ng'owulira okyagala
Olya Shadia wange ng'owulira okyagala saka ne koterezemu katini katete temwatugambye wedda mwagala labisa Shadia wange tunda bicho nawe no ine bodi ekyekijundu kati Shadia nga owulira omutima gwe gwakyagala nga gwakiyayanira era ng'owulira nga bwe nnakikolera ojja kusanyuka omutima gusanyuke yakulira otowolo kuse ogena banviri oyagala nviiri kale ngenda kuwaka oyagala kambala kaviiri banviri tuida banviri oyagala kuyiga nviiri ate Shadia omulimu gw'enviiri ogwo ogenda kati ekyo kyembakolera oyagala kuyiga nviiri ekyo kindekere Shadia nawulidde mwina bye muplaningako ebirala nabaddeko ku live potential oba tutwaye tunnuma nga mpuya mwina bye mute omanyize live zo zibeerako kati waliwo gye mwalinga mukola ziri ez'omukyalo nga mwina omukyalo gwe muli naye naye kati eza Juli nziraba kuba oluusi obudde bumbula obw'emisana naye kiro nabaddeko keddakiika nga mpulya balina kye bateekateeka okukolera kusoma kola ki awe wali kuba twetaaga wabeewo ekintu Shadia nga ne wookeera nga Juli potential tali naawe osobola okulya obulungi kuba kati oli serebu ekyo gobeera ng'okimanyi oli serebu atayimba Shadia naye nno gwate n'okuyimba oyimba era nje nyimbira ddala talenti nze njiwulidde mu eri ssebo Shadia ndabadduta okitegeera kati njagalayo ekintu nga Juli ne wana abataliiwo osobola okubeera ng'olya kyoyagala n'olya enkoko Shadia nakulya oyagala nnyo enkoko era njagala yagala nnyo enkoko ne tolyalya buli omu si buli omu talina okuwa n'olya wadde oyagala nnyo olina okubanga kati kyenjagala ng'osobola okwetuusaako kyoyagala nga tebakikuwadde ice cream ngenda mugula naye olagenda kuba aba obuntu butono nnyo Shadia njagala ekintu nga bw'okeera nga Juli taliiwo ng'osobola okubaawo ng'osobola okwetuusaako kyoyagala nga tewali akulimbalimba badiameni abaami obamanyi omwami aleke kulimbira ku ice cream kikyoyagala banviri anti ogw'enviiri bagenda byonna Shadia ayagala ogw'enviiri then ayagala n'ogwekyalaani oyagala kukola bwoti obugere osote owulira ng'okyagala ku mutima gwo kati nze kyalaani nja kibula n'ogw'enviiri ngenda gusapootinga naye ebintu nga bingi ebirooto tukwateko kimu Shadia kuba nawulidde waliwo ebyokusoma okudda ku ssomero then nempulira tubeeko kimu bwe kiti tetufokasingako omanye emmeme twagala ebintu bingi ffenna buli omu alina byayagala nammwe tebisobola kuggwayo lumu kati okwatako kimu n'osooka n'oggusa ekyo then n'olyoka odda ku kirala kati osooke tusitikinga ku kintu kimu Shadia ekyo kyowulira kyoyagala etuba tuteekako essira tufune bwe tugenda ate abasomesa abatuufu abalungi atugenda kulwawo nnyo nnyo okusomera bbanga ddene ate Shadia saanyo ojja sobola gikola kuba olina kasoma keya nekyo kyodedde kyogedde Shadia singa baba bakuyigiriza enviiri kati ezo enviiri ng'eza kati nga bino ebiswayiri byange ebitutu ebiswayiri byange osobisimu tulage emuko omutidde towantya nkwatamuko Shadia ebyo biswayiri just bisibwamu kidumu okiba ataviiri tano tawandala tali tu bbeeyi layiki kati awo kasitoma bwotyo bw'obeera omugamba era ko kali ku bbeeyi layisi kati olwo kasitoma ogenda bakwatanga otya nga bazze ewuwo ekikufuule ow'enjawulo okusinga ku balala bulungi anti tulage kasitoma zze oba olunaku lwanjagadde twogere ku urinary tract infections endwadde ezikwata mu mukutu gw'omusulo endwadde ezikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs zikwata ensigo ne zikwata akawago ne zikwata n'oluseko olufulumya omusulo UTIs zino kyekizireeta zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli ekyaleki coli kano kabeera ku surfaces enkyafu ng'omuli ebiyigo abatooza ngoye mu bwangu ez'ebitundu ebyekyama abantu abatambula eŋŋendo empanvu ne balwa mu ngoye banguyirwa nnyo okufuna akawuka ako kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina era kasobola okuyita ne mu anatomy ey'omukyala kubanga tumanyi nti abakyala oluseke olufulumya omusulo lumpi kati bw'ogenda mu kifo ekikyamirwamu oba bw'oba onaaba kanga okukwata okwawukana ku mwami newankubadde naffe abaami tubeera nako olw'okuba tusobola okukajja mu bifo eby'enjawulo oba ku bannaffe omuntu afunye UTIs zino
afuna bubonero ki ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira kubanga akawago kaba kazzeemu amabwa yemu ku paati ya urinary tract system era ofuna kye tuyita bladder cystitis inflammation y'akawago munagamba bwe mba nnumizibwa omusulo nguwulira gunnumira wano mu ndira lwakuba nti olina obulwadde bwa UTIs buleeta okufuna lower back pain abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTIs zino naddala omugongo okukuluma nga gubabuukirira ng'olinganga gwe bataddeko olweje abantu abasinga batera okufuna ekizibu ekyo kiva ku UTIs zino zireeta okufuuyisa omusulo ogulimu ekisu kuba obuwuka buno buvunza omusulo butera okuleeta fermentation ne inflammations ez'enjawulo mu bitundu ebyekyama ne bireeta n'omusulo omwe Shadia nzaba konsibamu ko kapenzo Ngatatu kiba. Okansiba ng'omwambo tantutula kaoba Ndatunda tao. Tukiba hata viri. Julie ntojotera. Mbadde ndasaba okubuuzaamuko katone kuba Shadia ono aliko favor ali blessed ate buli muntu mu nsi Katonda alina okumuwaayo ku mukisa nammwe mwenna abatulaba abali eyo oba tonnafa teweevumanga nsi ate tomanya mukisa bwe gugenda kujjira kakati essaawa eno omwana ono ali mu biro bye ebiro bijjanga gwatabiraba ebiro bijja naye gwe oyinza obutabiraba naye kati nga ffe abalina ekirabo ekyokulaba kati nga nze n'abasomba omulungamya nsobola okulaba omwana ono nti ali mu biro bye essaawa eno wabula ebiro bisobola okubaawo ate era ne biyitawo ng'omuntu anakyafunye abantu bangi bazze mu mikisa ne gijja ne gibaawo we n'atuuka n'agulabulabi nti gwali mukisa nga gumaze n'okuyitawo kati wadde tusaba Shadia ebiro bye bino ffe nga ffe nammwe abatulaba mwenna tusobola kubikolamu ki Shadia n'asobola okubeera nga yenyumiriza mu biro bye wabuli muntu mu nsi waliwo ogujja omukisa nga munene abamu ne bujja nga kakisa katonotono naye nga kalina okuyisaawo kati then essaawa eno Shadia ali mu biro ebyo ebyaddala kubanga Shadia trendinze Shadia yine erinnya ery'amaanyi nange lyesitakola ki lyesitayina kati tukoze tutya Shadia ono okubeera nga afuna mu biro bye ng'afuna mu biro bye kubanga Shadia okubeera nga ali gyali ewaabwe nakubayo ne bandagirayo bali bayita batya mayungayunga mayangayanga Shadia nze nina abantu bangi abantaaginze kwa kakayimba kange ak'ensenene akakayimba saka promotinga nnyo nti oba nagamba nti like mbadde si promotinga nnyo nnyimba nga nnyimba oluyimba naye nga sirina busobozi bupromotinga bwe nayimbiranga ennyimba nga neba lulungi naye nali nga sirina busobozi kati nakatuukakoko mu kiseera ekiringa ng'ekiga nti kati nina obusobozi obukola ki obupromotinga naye nayimba nga oluyimba nange nga simanyi ng'egye lukola ki gye lutambulamu naye okubeera nga nina wendi naye mpulira omwana ono Shadia mu bantu bonna abayimbi abali mu nsi ng'asobola okuyimbako oluyimba lwange n'oyali badde at least verse emu ebyo ebigambo 4-3 nze kyampa amaanyi n'essuubi era mwami wange yasooka okumpeereza nangamba gwe baby genda okebereko kowana eno ku gundi ku TikTok nkukyeringidde omwana ye Shadia ayimbye oluyimba lwonna n'aluteeka wali ne mugamba okakasa nange neŋŋenda munnange ne mpuliriza oluyimba ne ngamba my god ne mugamba baby omwana ono tumunoonyeeko era kye nasooka okwogera ne mugamba baby omwana ono tumunoonyeeko bambi netandika okufollowinga nabiwulira Shadia ne ngamba bambi ne mbeera nga muteekako amaaso ngenda okulaba nga n'abantu abalala bantaaginga Shira n'abasumba jangu buli omwana ono ali mu kuyimba luyimba lwo Shadia wamuwaaki ne ngamba bambi ne ngamba omwami wange lwakuba tubadde bize nnyo naye nga tubadde tujja era Julie nakubira nekugamba twagala kujja kati n'omukyala bwe nasooka okolaganako naye bambi naye ng'omukyala antwalira ku mungi ku speed nga sibitegeera nga ngezaako byempeereza naye nga ndaba ng'ebitatuuka ne ngamba owange yeesukira takola ki tanya matabangufu ne ngamba kansooke nkwate mpolampola ensonga kuba kibi nnyo okubeera ng'olina gy'oweereza obuyambi naye nga toli sure oba butuuse oba tebutuuse ne ngamba nedda kati kwe kunokola ki kwe kunoonya gwe nawulira nga sifiiringa bulungi kuwulira nti kyenkola kigenda mu maaso kinga nga onazimba sayiti naye nga tofunako ku bubaka nti byokola bitambula ne ngamba akansooke nkwate mpolampola ne ngamba omwami wange nanga ati wali buzibu tugenda kukolera Shadia shopping tugende tumulabe ne mugamba naye kirungi nnyo ne tutuuka Shadia tusooka tumanya biki byayagala
omwami wange nanzikiririzaamu Senkulu Kasiko Mutaasa nagamba mukyala wange kyoyogedde tugenda kufuna olunaku tugenda tulaba Shadia naye nkubira omukyala n'atulagira ne mukwasa Lawrence yatulagira tuba tujja wiiki ejja kakati Julio wankubiridde nange nensanyuka ne ngawaawo kati nkolaganye n'omuntu omuki omutuufu kakati obelyo akusiibule mukwano gwange vale akakadde kase bane bakwebalizeeko tata nga tweyanzanye tweyanzeeke genda gulamu ki Shadi Shadi soko mpe kuhaaga waneno soko obalemu kwata neno ogenda gulamu ki Shadi agenda kola ki ogenda kola mochi yogera Business. bakubuuza business si Shadi yajogenda okukola soko tubaliremu eno meka guno zino meka mukwala zino meka bebe jangu tuleko wano soko maliriza kano kago abantu abanande asooka abalemu Shadi yakuba mpulidde agamba mutwalo my lord kati soko balemu Shadi soko balemu Shadi tomanyi mwenyeri balamu nze mane njagala gwobale onkakase tata banaye funya tata de twalo niwano yogera nnyo emitwalo ebiri eje emitwalo ebiri zo ziba meka oyongerako omutwalo omulala 3 eje 3 dada Shadi atobonaabona kankuyambeko maama ndafunye kyente funye tata de akakadde Shadi yakagenda kusula mitwetewo soko okwate ono Shadi ejo mitwalo 10 ejo 2 alla chichi kyendi tubana gino mitwalo 3 my lord gino mitwalo 4 gino mitwalo 5 gino mitwalo 6 gino mitwalo 7 nande chichi gino mitwalo 8 ndafunye mane mu gino mane mitwalo 9 kano ke bayita akakadde Shadi ye akakadde wali okakuteko tata ndatenda ndatwatidde to wano bangi kakati akakadde ako Shadi okakutte naye nsaba kakole obukadde obulala 10 kubanga olina ebirooto binene amina okiwulira mukwano kamiro wewe yanze Senkulu neyanjija nnyo Sentulu okukola otutola nompa ku ssente nsaba Mukama nsaba Mutama akuwenga zijja atuwenda jijja amina tuba tatadde tekyente kyenfunye bannande soko omuzinire namu nje ndi kimuli ekinyuma otutimba nti nsaba njadala enda bwe neeyadala kiyenda we yeeyadala nti nje ndifa kitibonya ataddibwato kyota kiddibwato kirinda buli buddame mani awo my god olinga buddabi kale Shadi yakangende nkole tale denda otole okolenga zijja dade najamba n'abasumba n'abachumba business naye tejja kumala soko tulwana bane entebe engegwa bano entebe etwamu soko teresi banene tutwa soko teresi nze sina gayitamu ku bwano mu kamera soko terera njagala mwenna abalungi ojja eno naddayo ono taddayo waali nze nkyaliwo Shadia soko oyagala kunywa ku kyayi bakuletere gwe soko kakkane wano wooli mikwano gyaffe mwenna abalungi abatulaba omwami wange Senkulu Kasiko Mutaasa Shadia amuwadde akasente kano nolwa kuyimba luyimba lwange ne tujja nga tufolowinga omwana oyo paka watutuuseeko wano kakati Shadia alina ebirooto bingi ate bambi alina obwetaavu ate nawuliddeko nekirala nga Shadia mulwadde Shadia mulwadde ali ku bujjanjabi ekirwadde kiruma Shadia bagambye kyamaanyi mama message Sara yangambye era limpeereza akasente nga ngambe mwana Shadia alina ekituli ngambe ekituli kya Shadia kinaakola tutya okuyambibwa alina some infections katadde naye twabadde tufuneyo omukyala yatugambe just infections ezirinomo tezaabomala kituli nga bebangambye kuba ekituli tezabamala unensonyiwe naye kale enkulu
nyingi. Ali ku treatment kati. Sinzenga nze sinamutandisa cause I was going there yesterday nayo budde ne butukwata. Ate nembeera nga alina okufuna obujjanjabi makubanga bwetuva wano tugendako mu ddwaliro waliwo omukyala yatulagiridde awo bunamwayo eddwaliro bamukebere thorough check up musayi gwonna biki kwanti ogamba infection nga waliwo ekirala then ajja kufunayo ne ku ngoye talina ngoye then zino sente tujja twalirako ne jjajja tweyanza nnyo omutaasa amakuwa omukisa kale mukwano kakati nga tetunatwalira jjajja ssente nga tetunakola birala Shadia ye nga ye yeetaaga obuyambi kubanga akyali muto ate yeetaaga okubaako ekikolebwa Shadia abe nga alina kyateeka mu mutwe gwe ekisobola okumuyamba newe tuli bajjuli nga toliiwo omwana ono aleke kubeera nga bamulimbalimba ice cream kuba omulaba mwana muwala ate kinyirira ki Shadia bannange anange Shadia mukazi mutukuvu bulala twali tulina campaign nga twagalayo institute esobola muyigiriza enviiri because twatunuddemu ekyalaani kina measurements nyingi enzo bitazisobola oba kala enzo zisobola naye obudde naye nga ku mutima gwe ekyo kyakyayagala okusinga kiri kuba kiba kirungi tugoberera kyayagala Shadia mbadde nsaba otuweeko ku attention katono baby eno esimu ya Shadia bannange Shadia ayagala esimu eyo gyeri waka baba tugiteekano kakati nga twagala tufuneyo omuntu asobola otuyamba oba asobola tuwayo basale abali eyo nkimanyi musobola Shadia bwewaba waliyo omuntu yenna asobola omuwayo basale oba mwaka gumu eba ebiri n'omulala bw'atyo sobola okulanga tumutwala mu ssomero kuba right now ali mu baby class ewaabwe mu kyalo oba eki mu kyalo mutiisaayo nti waddayo abaami bakozesa advantage ne bamukozesa that's why omulaba nga agimusemanga omubiri bikisiye muntu ali awo nti mukulu nnyo naye embeera era naye bw'onyumya naye akugamba ono yangamba genda mu kikajjo ono webakawo ono yampayo olukumero kitegesi abantu bangi ab'enjawulo so kyekisinga okuneeraliikiriza omuzza ku kyalo like siseka naye mpulira obulumi kubanga abasajja beetyoboola bwe Shadia nawe tokiraba ekyo beetyoboola nnyo balimba kakati Shadia wange mumulaba bye mutuusizaako sawa zino kati nakye tubaddeko nga tetwandyagadde addeyo wandi Shadia Musajja n'obabi kiki tokita babi afana de ojja tugiba amatu nondeetaana newe nange Shadia onkoledde wiiki namba ondaba kyente gyenfunye olina akakadde mu ngalo naye akakadde Shadia okusinza ku byeto bye tulina twetaaga obuyambi obulala whereby nti oŋŋambye olina ebirooto bya saaluuni by'enviiri twetaaga olina okusoma olina okwambala obulungi Shadia nga teweegomba kintu kyonna kubanga tolaba abasajja bwe bali ababi ebintu bye badde bakutuusaako batukola oby obutagambika babi n'abasajja okimanyi oli atutuba mu kitajjo no Shadia tutandika bibi tabyogera mu kamera tukola ki yakunyumizawo nga tuli ffekka tulina kubeera nga tusoma ekintu kyakusoma ono yo atulita butuliki tegedde ebizibu bya Shadia ndaba kyende tatadde naye bannange nakimanyi Juli nti singa sigwe tetwalira bya Shadia Juli weetaagayo ekirabo kyamaanyi kirabo ki Juli agenda kukifuna tukifuna Juli olw'ensonga nti singa sigwe tetwalira bya Shadia Shadia yaliyo nange nina we namulaba n'ogenda n'onaye n'omuwako omwongera namulaba peegi oyo omukyala eya Sarah bambi kati nange nemukubira nankwatako nenganga mu following nendayo nenganga muteeke mugulu naye nga Sarah eringa amuteekayo kale nga abantu tebamuwa attention so okusinziira bwe namusanga ne bwe namukwata kyekyamuleeta abantu ne Sarah naye bambi yeetaagayo ku kirabo kubanga Sarah abadde nga agezaako nnyo era ye omulanga gwe asaba simu asobole okukwatako abalala agamba abalala gye bali naye
olw'essimu okubeera ennafu talina data sometimes kimulemesa okubeera kimulimitinga. Mama gundi akazi me mamani mama bolingo bambi kimulimitinga okubateekamu bonna. Ekirala Shadi okutaka kadde kayongeze kakwate kawulira wow chomuterekera Shadi banta ya banta yo yeno wane kati twina yekizibu